Media, Tuggussa Enssonga. Mukyala nsaba kubuuzaako pasipoti y'akakembo Muhamadi yo eriridda wa oyogera nange muganda wa kakembo. Gwe totegeera njagala njogende kakembo oba ne mama wa kakembo. Kale mama tweyanziza. Ogenda ofera abaana b'abakazi ogenda ofera abaana b'abantu oli wabata omukolere mugambe sijja kukolera wandikomye ku miliyoni 2 ezasooka naye ne 5 n'ozikwata mukazi gw'oli mubi nnyo. Ogenda kumpa sente zange ne passport yange oba nedda? Naye njagala mubeeremu oba kati kayite ka buntu nsobola okuwa visa ennamu ne bakuwa ne tiketi ennamu n'enkweka passport. Visa ki gye wampa mbadde manya ebyo ebintu sente zonna naziteekamu buto. Omwana ono yakwata miliyoni 5 ng'ebbiri ezisooka tetuzibala zaafa netonga yalumwa miliyoni endala 2 zaali zizo. Ate mba mwazi wange osimba amanyo si gwe yatulaga. Amanya Enssonga Habat omu ku badirekita ba SB4 Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutamu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba SB4 Property Services twalese estate empya ku miliyoni 7.5 ekyapa kya mu ngalo empambire ku miliyoni 7.5 ekyapa kya mu ngalo okuva ku kkubo kilomita 2 amazzi amasannyalaze byonna weebiri jangu wefunire poloti ekyapa mu ngalo osobola okubanga owona obupangisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Mwasuze mutya abali ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kansube nti mwasuze bulungi. Ebiseera ebisinga obungi tutera okukola programs nga zino kulabula tetusobola kukoowa kulabula bantu andi tetusobola kukoowa kubeera nga twanika abo abatuusizza abantu okukaaba. Ennaku zino Uganda emirimu gyabula buli mwana assa amagezi akugenda bweru kubanga tetenkanya bulamu. Kutetenkanya obulamu tufunye companies nyingi ezivaayo n'abantu sekinnoomu abeerimbika mu kutwala abaana ebweru. Programu eno tetugenda kumenya linnya lya muntu oba oliawo ne company naye kyemumanyi bekikwatako akatambi kano mujja kubanga mukalaba. Abaana bangi bakaabya amaziga olw'okubbibwa olw'okulimbibwa n'okufiirebwa essente. Abamu baba basungayo n'ebintu byabwe abamu nga ssente bazeewala na bwewozi n'atuuka ekiseera gye yeewala ssente ng'amanyi nti agenda tetenkanya obulamu oba okukyusa obulamu ne famire ye wamu n'abaana be beeyagaleko ng'akasente ako abantu abatalina mitima baakatwala. Leero kyaddeko ewa muganda waffe ono bamuyita Kakembo Ibrahim
yankubiddeko ku kasimu nannyumizaamu nannengaya naŋŋamba osanga onoosharinga ku mboozi yange nakkakkana obulyawo nenfuna ne muzira kisa yenna ali eyo nannyamba okulaba nga kizibu kino kyendimu kivvuunuka ebigambo bye yaŋŋambye waali asula mu kayumba ka ttaka era kyetusanzeewo omukyala n'abaana n'ekyokulya kibula ku lwaki olw'okuba nti yeesiga omuntu omu n'ateekayo ssente ezimu ze yeewola okulaba ng'agenda ebweru okutetenkanya obulamu ssente ezo ne zibulawo ze muzuukulu wa Kabajja. SB4 Media Tuggussa Enssonga abatuteekamu akasente be baziwa and Sons bali awo ku Mukwana Arcade. Gendayo wegulira ebintu ebiri ku original omuli blankets eziri ku original obutimba bw'ensiri mattress protectors, duvet covers, emifaliso n'ebirala biringanga ebyo wamu ne bannaffe ababbikirala bano nno bo bagamba nti guno omwaka tegwali weddeko nga tonakwefunira poloti kuwena wennanga oli eyo beekwate ogenda weefunire poloti ku bbeeyi yanseko buseko waliwo estate yaabwe empya tujja kuba nga tulagirambulako mu maaso awo ate era ogenda weegulirewo ka poloti obeere naawe n'ekyapa mu nnyumba yo baba batunda poloti nga za byapa batunda poloti nga bo za byapa gendayo beba bikirala beesige tugenda kubeera nga ate wejjusa ebula oli otyo ndi bulungi ogamba oti obulamu bulungi tusaa kuba bulungi akanyiriro we bali kunyirira bizibu byereere muganda wange omuntu akulaba mu kkubo nga otambula n'akwesiimisa okunyirira n'endabika gy'olabikamu kikyosobola omugamba era nsereka busirisi kuba neera tamanyi kiri ku mutima teeka busirisi n'omutunuulira ne tunyumyamu ke tunyumiza entambula neŋŋenda kuba buli muntu yenna tugenda mukuba nnakuyo buli omu alina ebizibu bye munnange wajja otya okubeera ng'osula wano eno najjayo 2019 nduddeyo kuva nava ku ssomero saasoma nnyo kigenze wala sente zaagaana neŋŋamba mukadde kaneeyiye neerakika nakumba kinasookeramu paka kati kenkyalimu wewasiza nawasiza wazaalira nazaalira so yes wakubirako ku kasimu nombuuliramu ku mbeera gy'olimu omuntu wali eyo gy'ataawulidde nga gyeyo gye tuze kubera nga tumusheyalingirako bibaŋŋambye byatandika bitya byatandika nga sisita wange ali bwere Dubai bamita Hamida naye tongeze ku ddoboozi sisita wange ali bwere Dubai bamita Hamida yoyo eyanteekamu omutima gw'okugenda okukola ng'emirimu tewali neeyiyiza ku kyalo siga bulangi nzimba weebutya obusente nga tebuwera nakuwera nankolera ku ndagamuntu nenjifuna passport nenjifuna kati naŋŋamba alina mukwano gwe bamita Jackie Apia akwesaalya Jackie Apia mukwano gwe oyo mbw alina omukyala asobola okuntambuza okugenda okukola nampa ennamba y'oyo omukyala omukyala nenjogerakoko naye netwesanga ebusega awo kati namusinkana nantwala ku kampuni nayo njogera erinnya osooka ogireka kati weyantuusa ebintu byasooka okunsaba nga tetunaba nakwogera kintu kyonna asooka kunsaba intapo yange passport ne kayero buuku kati munayogera kintu nakimu wange nga temunaba kwogera kintu nakimu nga tetunaba kwogera kintu nakimu byasooka okunsaba nembimuwa engeri sisita wange gye yali ampangidde nga mmanyi olwedde bayogedde dda bayogedde dda ekigenda mu maaso ne munnyonnyola kati kasita nabimuwa nentwalirako akakadde ak'essente ako kaki yaŋŋamba mbu ngenda ku medical bwe yagenda ekusooka medical
neera twagendako olwo olunaku waliwo amalwaliro ag'enjawulo ge yantambuzaamu emidduka yange n'engimala naŋŋamba nzire ewaka ajja kunkubira kati newayitawooko ebbanga wayitawooko awo ebbanga omwezi guwera nankubira n'agamba Muhamadi jangu ku interview nalina interview ezasooka zaali wano ewa ekabalagala alinawo kampuni endala alinawo awo ka branch awo ekabalagala nengenda awo ekabalagala naŋŋamba kati ogenda Saudi byamangu mangu nenkakola naŋŋamba oyiseemu bakulonze naŋŋamba neegamba sisita waako ka balance akanyonye mbu twali twateesa esaudi wengendayo mbu obukadde 3 twasooka ne tuteesa kati nga nze mbaze kali akamu ke nasooka omuwa amanya buzabu 2 kati sisita wange nanyongera akakadde kamu naŋŋamba okuddamu okuwa sente endala visa yemala kufuluma nga tugirabako kati ndowooza mwabiraba bino ab'esawudi beekalakaasa mbu babongeze omusaala mbu ne baggalawo airport ako nako ne kafa wakamuwa nakamuwa kati obuweze 2 ne bufa netwogera naŋŋamba Muhamadi engeri ziri gye zifudde kati tukole ku birala nga taŋŋanya kwogera ayogera nnyo omukyala taŋŋanya nnyo kwogera muwe ekitiibwa mukazi mukulu taŋŋanya nnyo kwogera bigambo biri awo bingi bingi naŋŋamba kati gamba sisita wo tupange ebirala neŋŋamba ne sisita naye sente naye tayina alina n'ebirwadde bya ali eyo tayina sente naŋŋamba gamba maama nga maama nga mukyala mukadde maama nabimunnyonnyolamu naŋŋamba tewali buzibu waba afunye ewalala ew'okutwala kiri fayina tupange ebyo kati kasita n'ebyo nabyo byayitamu neera nenzirayo nyininyini awo gye nagenda okukola interview nga ŋŋamba ntwala kata nempitamu nanindisa awo nanindisa nemugamba nyabo ngamba amazima oba saayitamu tulabe engeri gye tusobola okikolamu awo namboggolera nagamba onakugamba okutwala ekata omwongera sente endala bukadde 5 nangamba nyongera bukadde 5 zezino lisiiti ziri endala sente yazigaanira buli obubiri bwenkugambye teyampa lisiiti buno 5 kasana bumalayo zezino lisiiti wazimuwa mu kashi nazimuwanga mu kashi so n'omuwa nemuwa sente ezo twaziyanga mpola mpola kasita zaggwayo kwe kumpa ezo lisiiti yangamba sigenda kuwa sente zonna zonna ndala nga tonnamalayo wamalayo bwe namalayo ne musaba ezo lisiiti nangamba kakembe olinga nga atanneesiga kyogamba nsobola okuluma kuba nayinawo kyali wange eyaŋŋamba naye omukyalo omwesiga oti omwezo sente zonna zonna katakuwadde lisiiti kati kwe mugamba mpe lisiiti neera ekyo kyamuyombya nnyo nnyo nagamba tonneesiga olaba onneesize n'ozimpa zonna senga mbadde muntu mubi saalikiriza neera odiyo bonoona mbuyina mwana ku WhatsApp conversation engeri gye twayogerayogeramu mbiyina ku WhatsApp nangamba kale ojja kujja ku Lwokutaano ebusega saa 8 nkuwa lisiiti zo naawe okkakkane nengendayo nampa lisiiti ezo nabeerawo nga ngumbaaza nentuuka ekiseera nange nentendewalirwa ng'omuntu abanga kagenda abaana bakula nyonya za karenti sina nakyakulya obwo 5 muganda wange alina manerenda yampaako obukadde 3 nenamba yenjina omukyalo olumu atera okuyombera ano ku WhatsApp agala sente ze kati ne maama n'atunda maama yatunda
embuzi ze zonna ze yali ayina ewaka n'azitunda nembakyala banne mu bubiina bwabwe balina najjajjayo koko kasente engeri gyali anyinamu essuubi nagenda nkole munnange sente n'azeewola zonna ne tuzigattirira ne ziwera omukyala n'enzimutwalira ate naye wabeera ayogera ku WhatsApp tazeegaana azogerako mu kituufu nazimuwa naye kati akabanga ke katambudde bwe nalaba ng'omukyala ono animba nenjujukira kweri kampuni eri wanewa eri nyaligenze waliwo gye wasooka kampuni gye wasookeramu ye nasookeramu eye nebusega kwe kunzizamu eno kampuni eri wano ekabalagala era wekabalagala ka branch kali awo ku KIU oyambukirawo ekyo ekikubo yeri kampuni etwala abaana bweru kati waliwo omusajja bamita ego yansinkanya kati nenzirayo ewa nemusaba kanamba nembeera nga mukubira engeri gyatukozesaamu interview nembeera nga mukubira kasimu mukubira kati kyekigenda maaso pulaani ki nayiseemu naŋŋamba wayiseemu naye omukazi yampako obukadde bubiri ku sente zonna ze wamuwa era ekyo ekintu ekyo kyatuyombya nnyo ku simu ne mugamba obukadde bubiri nga nakuwa obukadde 5 ne risiiti nzina bukadde 5 bwe nakuwa nga ne ziri enkadde nabireka saazirondoola naŋŋamba nze kasita nkugambye vizayo we naafuluma netuka ekiseera ne expire nga gwamanyi nze kasita nkugambye ngera nawe kata muwandiikidde abaku interviewinze ekyo ate ensonga ki sente zo zigenda kuvaawa nga agent we yazirya kulinako miliyoni 2 njagala endala 2 ate gwe wazimuwa ate yetayo deretayadde 10 yagamba sente yazimalayo miliyoni 6 z'abalinzi babiri mu nsi kiyawa ne munne gwe yekwasa nze simanya rehema yangamba miliyoni 3 amugambe nze simugambangako kuba naye yazitusaba yatusaba miliyoni 4 tani bwekwetereza nga bukyali linda kogikanzolinga ati uliya kyenkugamba bano visa oligiprintinga oba nkya oba lwa mukaaga sente zawe bazaagalirawo kale kanjegene ndaba nga aganye soke njagere mukano n'abantu bange kale nenkubira omukazi era omukazi n'agamba oyo alimba sente nazimuwa zonna just agala bwagazi kutwala nemujjako nemuwa mukadde nga nenge engeri gyayogeramu ne mukadde si nungi ayogera abogola nabwe nnyabo nze nabagamba oli musajja namuwa dda sente kale ng'ayogera bubi ng'ayogerera ddala bubi mukadde mukazi wa bigambo bitono nemwe namba ya netubala nga twogera netusalawo tubyesonyiwe biri tuba nga twogera ngamba katika keme engeri gye bampayo obukadde bubiri yongerayo obukadde obulala bubiri olwo omukazi tali wiringi kusasula ezo sente yongerayo obukadde obulala bubiri ebintu bye bitambule nensooka nemuwaako akakadde nemugamba osooka kuprintinga tiketi nenjiraba omusajja n'agibuukinga tiketi visa yafuluma nga visa yafuluma nabuukinga tiketi oyabuukinga tiketi eyo omusajja nenambako bubi nnyo oleeta sente zange nze ogwange guli kumpi kugwa omulimu gwe mwankwasa ngamba mukadde kwe kutunda ebintu byange eby'omu nnyumba kuba n'omukazi namukubira bugundi mwebuli muno ku ssimu namulikodinga nemugamba mami kati tukoze tutya kale nyambisayo emitwalo 5 ku sente zange zenakuwa ozimuwe nange nyoonya 5 nagamba nze nkugambye sirina sente oba muntu ga muntu ge ye mugenda kunjijawa nga wagamba oba muntu ga muntu ge gamba oyo si mubi asobola okuwulirira asobola okutwala mpanga mwebala nemugamba bwotyo woogambye nemugamba nyinayo obuntu bwange mu nnyumba olinayo omuntu asobola obugula nalina mukaawo nalinawo awo ka TV kange entebe
ka sideboard ne ka kapeti kana akekyoya ng'omuvubuka w'abeera. Nangamba genda onyonye abantu abasobola ebyo bigula. Enyonyolamu omukadde nga ne mukadde ali ku zero talina kyayinaatu. Nenjija nenfuna omusajja abeereyo oluzira nemuleeta n'apakinga awo akamotoka nemutwala mu nnyumba nemugamba jjamuko ku bintu kale ebirabikako oli kyasobola okugula. Yatwala TV, entebe, kapeti, n'atwala ne pako ezo, n'atwala ne sideboard. Ebintu bye yatwala. N'akuwa sente? Yampa emitwalo zaali 7 mu bintu byonna ebyo bye yatwala. Yampamu emitwalo 7. Kati nenkwate agambye egyo emitwalo 5 nengatta ga mukadde nekawera akakadde k'omusajja ne kaggwayo. Nazo nenzimuteerako ne message nzirina kuno ku masimu. Kati tiketi yange gyali omusajja yabuukinga yali ya Mande eri. Omukyala namukubirako ku Lwokuna nemugamba mami ono omusajja ebintu byange abikozeeko. Nambuza sente wazigyewa. Nogamba sente neera twazinyonyeza sente nazimuwadde. Nagamba Muhamadi oyina sente. Mama si sente neera nga wenagambye natunze ebintu byange bya mu nnyumba ne mukadde neyewolawola nenagamu nti ye by the way yagisinga manerenda okufuna kasente ako konna. Mama nayogerako ko naye naye ng'omukazi kaza togeramu ebigambo bibiri ng'ajjako essimu. Nomukadde aba akyogera mama ng'ajjako essimu nga tudde muto nga tumukubira. Mwana agamba omukazi oyo mwesonyiwe. Kati ono Jackie n'atugamba namukubirako essimu n'agamba oyo omukazi Muhamadi kireke kife ate nga yennyinnyini yamutukonekitingako. N'agamba Muhamadi ebyo bireke bife oyo omukazi muloga agenda kuloga teri komera lyogenda musibiramu. Hamida kasatu yambibwa Muhamadi n'agenda. Sina buzibu. Olaba kati nze ngenda oteeka mu Muhamadi sigenda zibasaba kuzinziriza. Kubanze yabaleetera oyo omuntu wali tomumanyi. Ate naawe nonneesiga n'ozibawa. Kati ozibalekera naye Muhamadi ye nga yakola sente azikuddize. Ate kasaba nga Muhamadi mulamu bulungi. Ate tabanyega nyambe kubanze kati bye nategedde balogonyi baje ne mukomera ne womusibisa aloga navaayo. Kati omuntu ngoyo nze masagala muntu amwesemberereze ddala. Abo abantu abo balina ssente balina balooya bireke. Ne mugamba nga yeguwa mundaga ongamba batya muleke nga yeguwa mundaga n'okumundaga. Kati gwe senza ng'ogenda zinziriza. Omukazi nasenga nanga kale nja kuyizaayo kenkuyiyiriza tulabe okuva kati okuva olupaka kati akaseera katuuka namukubira ku Lwokuna olw'eggulo ne mugamba mami njagala kujjaawo nkimeeyo passport yange kuba babigulako nga passport yagirina nga bino yabiyina saagimugjaako olw'ensonga ono omusajja ye yamundaga saagimugjaako nga bakwatagana ye yamundaga saagimugjaako. Kati ekiseera kyatuuka ne mugamba mama njagala kujjaawo kukima passport yange n'ebintu byange byonna ntandika obitegeka. Nangamba tofaayo ne message nzina muno nangamba tofaayo ojja kujja tofaayo ebigundi byombiina kiki beera mukakkamu teba mitino gye bitamu. Nangamba kati njikuwe omanyi gy'olaga ye eri gy'olaga omanyiyo waliwo gomanyiyo nangamba teri gwe manyi. Nangamba kati waki tokkakkana. Nangamba kale kati njikuwe ogende ku kisaawe ogenda kusisinkana ani waliwo yegomanyiyo nangamba teri gwe manyi. Nangamba kati waki tokkakkana. Nenzikakkana. Kati yali Friday kumakya nankubira essimu nangamba jangu nenkwate ekkubo nengenda waliwo kikampuni eyo gye yantwala simanyi nayo neera nagendera ku booda kuba nawe owa booda essimu n'amulagirira owa booda waliwo gundi gye yankomyako kyali awo Kisheero linnya ligenze ery'ekifo ekyo waliwo awo Kisheero nemukubira omukazi nemugamba ntuuse ku Kisheero gy'oŋŋambye nangamba kati oba otuuse ku Kisheero tambula
paka ku kiyumba stage nga kiyumba stage eriwa nga transport kembadde nyinawo akasente kembadde nyinawo leero kenkozeseze engeri gy'obinsuddeko nangamba yiiya oli musajja yiiya omusajja ayiiya toli mwana muto neera teri kyakola kaba katambulawo natambulawo butambuzi era nalwawo koko mukubo okutuukawo natuukawo neera nemukubira esimu ngamba ntuuseewo nandagirireyo waggulu ebikubo ebyamukeeyo waggulu nemutuukako zaali saawa 5 omukyala yennyini nemutuukako mukyala yennyini bwe namutuukako nanga banaye kakembo sikikkiriza final ogenda kutambula ebintu ebyo birwanyeeko ebbanga nga bitutte ebbanga ng'olwanye musajja bwattu nangamba naye webali kuba mugumiikiriza kuba buli situation yonna ogiyiseemu naye sikwirangako ku simu ng'oyomba ng'onvuma webali gumiikiriza ngamba mashallah kasita ekiseera kituuse omukyala nangamba ogira otuulirawo ku katebe natuulawo ku katebe okuva saawa 4 paka 5 nempulira nga ntandika okutambulatambulamu awo ne mu kifaawo nga ntambulamu omukazi yasituka waliwo abasajja balabe yali alinze kasabagira mu motoka omukazi n'asituka katebe ne bayingira woofiisi ne baggalawo zeyaŋŋamba njira nindirawo ku reception njira ntuulawo nalindira ng'essaawa emu n'ekitundu nga tebannavaayo kati nange nentendewera nemukubira ne ku ssimu nemugamba mami kiki ng'obudde bugenda teri kyewaŋŋambye ne muddamu buto waliwo obuzibu naŋŋamba kakembo wakigwera tiwali buzibu mukadde nankubira essimu naŋŋamba kiki ekigenda mu maaso omukazi akwadde ebintu byo ngamba omukazi antuuziza katebe naye simutegeera naŋŋamba kale najjako essimu namukubira neera naddamu kyekimu nange kyaŋŋambye maama tewali buzibu teweeraliikirira teri buzibu buliwo ku kakembo just namuleese tumubriefinge engeri gyagenda otutambula tumubriefinge tatuuka ali ku kisaawe nayogera ebitakwatagana nengumiikiriza kati zaali awo ku ssaawa nga 6 n'avaayo mu kasenge n'atuula kumpi nange nemugamba kiki tugende kuba abasajja boŋŋambye mbalabye bazze dda nangamba nedda nangamba ate kiki nangamba waliwo obuzibu ku bintu byange nangamba era ngamba bwaki ate bulijjo toŋŋamba nemubuuza ati buzibu ki nangamba pasipooti yo baagibba nange nawulira nga nsaanawo gampeddemu amaanyi nentuula katebe nenkavaako nentuula ne wansi naŋŋamba naye tofaayo waliwo omukyala gwe tukubiddeko ali wano ku internal affairs agambye kati kwatandaga muntu yo kati ogendeyo bakozesa interview ofuna eri yennyini nangamba eri yennyini kyogamba nsobola okugifuna nangamba tofaayo sente zingenda zisasula nemugamba kati oli mukuŋŋamba genda naye nga ne transport yandeese essimu yina era nemugamba engeri gyetugenda okutambula mbadde manyi ogenda kale okunsuulakayo w'omukyala gwe kennyini oyogere naye nangamba nze nkugambye kati oyagala kugenda bwegenda bakozese interview olweggulawo wennyinnyini bagenda bagikubadde kasi ova ku interview ojja kulaba omusajja ku booda ng'agireese nanga naye tugamba mukadde namulaba mukadde temugamba ne pressure zijja mukuba ngamba ate nga lwaki simugamba gwomanyi gyenvudde ne mukadde ye maama ye taata gwe nkuze ndaba gwe tuyiribye buli kimu yamanye ekyange nangamba kati awo gwomanyi nze nkugambye tomugamba mugamba ekintu ekyo kyoŋŋamba tekisoboka kuba buli kimu maama nge simutaliza buli kimu nkimugamba obuzibu nona bwempitamu bwonna abumanyi era nakwatirawo essimu kuba waliwo abo abasajja nga bakaayana kati maama okubira bwaki omukadde okubira bwaki onaamusuula ne mu mmotoka nemugamba oba mmotoka kuzimusuulamu kanzimusuulemu naye nga ategedde amazima kuba zino ssente temumanyi nazifuna ntya zonna maama nemukubira mukadde kyeyaŋŋamba
abo abantu tobajjaako maaso. Omukazi bw'aba akugambye mbu ogende ku internal affairs togendayo, bakuumireko amaaso, kanfune wano ka booda nja kujja bwe kimu bajja kisasula. Omukazi awo n'antuzaawo mu mmotoka nankomya neerako erisheero nankwatira emitwalo 2 nangamba genda bwe nkugambye, genda ewaka okime endagamuntu ogende bwe nkugambye. Nimugamba kati onsindika okugendayo tompadde namba ye, sikuliddeko ng'oyogera naye, kati ntuukeyo nyimirire manyi yagamba ogende takwadde na namba ye, teri kyali ampadde nga n'amanya tagaŋŋambye, teri kyona ekintu yagamba tugenda ku internal affairs. Yangamba genda ku internal affairs oyimirire awo ng'ojalaba omuntu akkubira ojalaba kati balinayo mbu abantu baabwe ojalaba engeri gyakuyingizaamu. Nangamba gwe gendera ku ssimu kyanagamba ky'oba okola. Ne mugamba teri kipawa kyona kyompadde mbu nyinayo appointment kati ŋŋendeyo bafande bano ngenda osanga ku mulembe bagambe. Nangamba gwe kolanga bwe nkugambye, ekikulu oli bwampaka bwebwo obuzibu bwo. Nampa emitwalo 2 era kasita nava mu mmotoka bwe nti nenkubira mukadde nga mukyala ampadde emitwalo 2 angambye ngende ku internal affairs naye nga teri nagwe mmanyiiyo. Nangambye emitwalo 2 egyo gyennyini gyakuwadde gy'oba okozesa ku booda nempita owa booda awo. Ng'emmotoka ekirungi yali mu jjaamu ng'egenda nina amaplate ngiyina nagyokuba ekifaananyi. Omusajja wa booda ne munnyonnyola buli kimu nangamba tuula ne tutandika emmotoka ogigoberera. Baavugira akatemerero twabakwatira eno ekyebando, tabakwatira kyebando waliwo awo opposite akamwesa awo bali batudde nga bali mu kulya mmere. Mwagigoberera okuva eri paka kyebando? Twabigoberera okuva eri paka kyebando awo emmotoka etwagikwatira. Kati mukulu wange naye ne mukubira essimu n'alinnya booda n'ajja. We yajja ye yayita obuyisi paka kyebando ku poliisi n'apiikinga awo afande omukazi n'omusajja n'ajja nabo nga mukadde naye waatuuka kasita twamiitinga ekirungi emmotoka yali ekyaliwo nga bwe bali bafande fenfena ne tugendawo. Omukazi ne bamupiikinga ne bamutwala ku poliisi awo bamukwata twala ku poliisi ekyebando. Naye ng'omukazi agenda akudaala azimuula mukadde amuddamu nga waayagala gamba sirika nabi n'okusirika katuge mukadde teri ky'omanyi omanyi ki nga mukadde agamba nze njagala ebintu 2 oba mpa ssente zange zonna oba omwana wange mwe passport kubanga agenda ku Mande mwe passport ku 2. Nagamba nze nno mukadde ebyo by'oyogera nze sitya kunsiba bansibe nja kuvaayo mumanyi nja kuvaayo nga n'abasajjawo be yali ayina nga nabo boogera bingi boogera ne tutuuka ku poliisi naye nga abapoliisi bamalamu amaanyi. Poliisi y'ekyebando bamalamu amaanyi. Poliisi baali batunula butunuzi. Omukazi n'agamba oyo mwana namuwadde ssente ne mugamba agende ku internal affairs wagenze oba wasazeewo kungoberera. Ne mugamba afande nambuza abakuwadde ssente ne mugamba afande ekituufu yampadde emitwalo emeka 2. Naye afande oyo omukazi agezaako kunfuula mwana muto. Teriyo passport replacement egenda okugiramu ennamba eri yennyini eya passport eri enkadde. Kitegeeza mba nfuna bipya. Tiketi yange ne visa byonna biba bifudde. Wakuba neera nakubirako oyo nnyini omusajja nangamba oyo omukazi muyaayi sigwe tasookedde ku gwe yekka weka kyoba okola mu musibe. Twayogera awo n'omukazi kati ne batuuka ekiseera nga ndaba ne bafande bali ku sayidi ya mukazi batandise muwolereza mba omukazi waki engeri gyagambyemu si gye wakoze biki kati mwali tudde ne muteesa. Mukadde n'atendewalirwa n'agamba kale nnyabo mbadde nsaba mukadde owange kimi n'afukamira n'ofukamira wansi n'afukamira n'aŋŋamba omukazi n'amugamba maama mbadde nsaba ati sikwaku ka passport kabikawo omwana. N'agamba nze omwana ekintu ekyo kyakoze kunsiba omanyize tebansiba munswazizza nzenna wali we mungi abantu bakuŋŋaanye munswazizza.
tuteesa n'abasirikale kale katuteese engeri gyagambye tuteese kanzikirize tuteese mukazi n'agamba kati nze akolenga kyemugambye buli kimu ngenda kukisasula ngenda kubuukinga appointment agende ku interview ya passport endala nemugamba ate sente zino zonna ezonoonese ate biri ebintu naŋŋamba ebyo noona tujja kubyogera simanyi oba yali alukalukwe kusooka kwejja ku poliisi amale yeefuule ekyo tetwakimanya netuteesa kati aba poliisi nga naye obamanyi aba Uganda kati neera omusango ne gutuddira agamba kati mutusitudde ebiki mukazi tumukutte era kuba kukwata mu nsawo nambawa kadi alinamu emitwalo 10 simanyi oba yagijja nawa abasirikale ne tubawa emitwalo 10 omukazi ne tugenda naye mu mmotoka ne tudde wali wennyini we twamukwatidde n'atuteekawo n'agamba kati kakemba kola ekyo kyenkugambye ku Mande ebintu byonna ngenda bisasula leero appointment yo ya Mande ningamba kale ningenda naŋŋamba naye nga sinagenda yaŋŋamba isaawe essaawa emu onkubireko ngenda kugamba ekyokuzzaako ngamba kale mami nengenda ewaka naye essaawa infact essaawa 2 nemukubira nakati engeri gye wabadde oŋŋambye nkukubireko kati munange pulaani ki naŋŋamba akati gwe sikyalina mboozi naawe kyemanyi oli ekisooka oli musiru ekyokubiri obutasoma bukusumbuwa nga waŋŋamba nemugamba kale tutuukire ku nsonga byonna byonna ebyo mbiwulire kuba nze sina bigambo bingi mu kamwa simanyi bintu byakuyomba nemugamba kati tutuukire kale ku nsonga naŋŋamba kati engeri gye wandabisizza nontwala ku poliisi buli kimu mugenda kukisasula ate kati munjijena ku puleesha teri kintu kyonna kyonna kye ŋŋenda kubawa nga waŋŋamba nemugamba kati tukoze tutya nansindikira awe ekigundi kyange yaŋŋamba oyina documents ziri zennyini zewakolerako interview eri enkadde ya passport ningamba byonna mbiina ebintu byange byonna mbiina sitera suula mpapula zange nangamba nonna bikuba ekifaananyi binkubira ekifaananyi obisindike neera byonna nemikuba ekifaananyi yakozesa n'amandala eyeeri omusajja eyali atudde mu mmotoka nemikuba ekifaananyi nembimusindikira kati nanimba nangamba yoyo omusajja agenda okukola ku nsonga zo ne bansindikira ekyo ekigundi nga kiriko appointment date yali nga 4 omwezi guno gwe tugendamu ogw'omukaaga nga 4 nemugamba eyo nga wala waŋŋambye nagambye ngenda ku Mande waŋŋambye kasamala okola interview passport yange ogenda gireeterawo kati ate eriyo nga 4 etegeeza biri bigenda babifudde najjako essimu nasooka n'agijjako awo okumala ng'eddakiika 3 ngeri off nga njikubako eri off teriiko namala nagizaako nangamba kati kakembo kyogenda okukola nsindikire akakadde oba nyonyayo akakadde awo speed nyonyayo awo akakadde okansindikire ngenda kulagira ogenda okujja passport yo oba toyagala bwamanyi kasi ogenda ku Mande ekyo no nga kiŋŋamba lwa 6 nangamba nkuwadde essaawa 4 nyonya akakadde nemugamba mpadde essaawa 4 nyonya akakadde ngenda kajjawa nenkubira awo mukadde nenkubira muganda wange awo nga naye tayina nenkubira manerenda nemwegayirira neŋŋamba kati nze nfuniramu wa nemugamba kale tukole endagaano nyamba nangamba mukadde waali nga mukadde waali nangamba kati tukole endagaano ngenda kuwa akakadde ozza 2 mu mwezi gumu notukole endagaano eyo era tagikolera ku simu netwekubya n'ebifaananyi netuyimira ne mukadde netwekubya ebifaananyi nemusindikira nangamba kuba nendaga muntu yo nenjikuba ebifaananyi nenjimusindikira nankuba eya mukadde bikimu netukikola munange twali twetaaga ssente kati omukyala nange nemugamba sigenda kuweereza ezo ssente
omukazi nti yamala n'azimpa yazinsindikira naŋŋamba sigenda kukuwa ezo ssente nga tombuulidde ekifo ngenda sinkana paasipooti yange naŋŋamba kati byonna byokola ebyo babitukola dda naŋŋamba sikyali fala siri mwana mutoge kakembo era ekyo tekiddamu kyoyogedde oba toyagala kunsindikira ssente genda ozirye kati genda ozirye fenfena tufirwe tulabe gyogenda okutambula nenkubira nemunyonyola naŋŋamba tobaako ne ssente zosindikira oyo omukazi nambuuza omubanja bunedda simubanja kati ssente osindika zaaki wabeera nga takubanja ssente asaba zaaki naŋŋamba naye oyo omukazi naŋŋamba kati lindako ngenda kukubira essimu oba yamukubira essimu simanyi biki byayogera omukazi nankubira essimu naŋŋamba byonna byokola ebyo teri kigenda kutaasa muno byokola teri kigenda kutaasa nze alina paasipooti yo nze alina paasipooti yo gwekola kyenkugambye ku Mande wakuba flight yange yaliyo saa 11 naŋŋamba kati ku Mande obeera onsindisa akakadde ako ku ssimu yange ku Mande saa 5 ngenda kulagira ewali ki ewali paasipooti ngamba kale era saazisindika kuba mukadde yagaana nagamba bano kyetulabyeko tukirabye tosindikayo ssente olwo ogenda ku poliisi ku poliisi nagendayo luvannyuma nga bwe kimu kisoose egaana nga ne flight efudde kati omukazi kati onankubira wa musimu ga liitiriiti ziriwa nga sinaziraba ziriwa yangu wasindika ebintu byenkugambye ng'olaba ekintu bwe kyokola naŋŋamba ate gamba oyo muganda waali ebweru alekeraawo okunvuma kuba abanyiiza yaŋŋamba muganda wange muleke tomuvuma kati nga mukulu wange oyo sinnamugamba kuba naye kasente yalinga akanteerako kuba nali nkola naye muowino nankola naye muowino awo nga tutambuza ngoye awo mu bizimbe nga womanyi life tambuza ngoye awo mu bizimbe ofunayo akasente kuliisa famire yange ate naye mukyala muzadde alina abaana kati omukazi simanyi oba bateesa bikine kati nkubira essimu oyo agenti omulala gwe nafuna naŋŋamba waliwo omukyala gwe bayita Oliver oyo omukyala gwe bayita Oliver mukubidde essimu naŋŋamba paasipooti yo asobola ogikola ngaeyo yennyini nonya yakadde kamu emitwalo 2 nansindikira n'enamba ku WhatsApp nenkinyonyolamu awo omukadde ne mugamba bannange nfunye omukisa kaŋŋambye alinayo omukyala gwamanyi asobola okunkolera paasipooti yange eri yennyini gyensobola okutambulirako ku Mande naye ansabe akakadde kamu mu emitwalo 2 mwana agamba kati agabiri gagenda kuvaawa nga naawe toyina bintu byogenda kutwala sayina kintu kyonna era oyo omukazi aba kumpa paasipooti yange naalitambule nabugoye buno bwennyina n'obusaati jasi n'obusuuka nempakira nga nja kuyiyiza nga buli kimu ze nga nava ku nsi naye ngamba nja kuyiyiza buyiyiza eyo buli kimu nja kuyiiya naye enamba gye yampa ekyammalamu amaanyi ng'enamba gye yampa omukazi oyo namulikodinga ng'eddoboozi lyerimu lyennyini ono naŋŋamba yesindika ssente nkyali wano mu zinterview z'abaana ne sindika ezo ssente nkugamba ebyokuzzaako nemugamba kikakasa nsindike naŋŋamba yesindika ssente ezo yangwa sirina budde najjako essimu ng'eddoboozi lyennyini lyoyo omukazi kuba nali mumanyi nenkubira mukadde mugamba eddoboozi eno musajja naye oba naye ekintu mwali eddoboozi lyennyini lyono omukazi nemukubira essimu nga omukazi njogedde naye samugamba mbu eddoboozi lyoli omukazi nemugamba mukazi njogedde naye aganya okusalako alemedde ku bukadde 2 alemedde kakadde kamu emitwalo 2 naŋŋamba kati nze ngezezaako okuyamba kyekyo
kyenyinza okuyamba nawe sente mbadde nga nzikuwa buli omu obadde ngamba okugenda ngenzeewo oyo omukazi yogerako naye kuba neera oyo omukazi yeyakunsisinkanya naawe saali kulabye nangamba nti kati kaleke mbayaga nkolere ki emitwalo 2 gakulemye oyagala nkolere ki nenkubira mukulu wange oyo mukulu wange nemukubira nemunyonyola ekiriwo nangamba kati Muhamadi okusinga ofiirwa ziri sente zonna zonna eziziyiika kanyonye sente nanyonyeza emitwalo 2 netugatopingako negawera nosindika saasindika omukazi nemukubira essimu nemugamba sente ziweze kati nkole ntya ziteeke ku namba ki era woŋŋamba ngenda sisinkane waani naŋŋamba saagala Muhamadi saagala kunziza nnyo mu bigambo nakugambye edda sindika oba twagala sindika bireke tulaba ani agenda ofiirwa kati neŋŋambako ono mukulu wange naŋŋamba tosindika ezo sente wabanga oyo omukazi ziri zonna zonna azitutte zino kana akakadde ng'emitwalo 2 kale kebeere entandikwa gye tugenda otandikirako munyoonya neera Mande yatuuka saagenda twakwa pasipoti yo teyagimpa tumukubira amasimu avuma nenkubira ku Mande wennyini nongamba manyi oyo omukazi gyasula naŋŋamba manyiyo yaŋŋamba wa waliwo ekifo kyeyaŋŋamba tulekeyo yaŋŋamba Seguku waliwo awo ne Kasheero awe Seguku wennyini neera lwoku yennyini yeyampa omusajja bw'emmotoka naŋŋamba yogerako n'oyo omusajja bw'emmotoka bamuyita Mr. Emma yogerako naye alina connection nesooka oyogereko naye ajja batambuza temufaayo kanaabasabayo konna mumuwe neŋŋamba kale neyanziza nansindikira enamba ku WhatsApp nenkubira omusajja kati omusajja we namukubira naŋŋamba yeekakembo ŋambye edda ekintu nga bwe kigenda okutambula kati tumitinge ku Mande saawa 4 kale Mande kasaatuuka 12 nemukubira essimu nemugamba munnange ndowooza endagaano yaffe gye twakoze okyagiriko naŋŋamba kwendi naye sooka ogende ku CPS kuba ne sente ezaasinga wazimuweeranga wanowa nazimuweeranga awo Old Kampala awo paka nkadde mall nazimuweeranga ezaasinga nga nzimuweera awo naŋŋamba kati busigadde tujja byogereranga wa eri ebusega kampani eyo omusajja nayogera naye nansaba emitwalo 2 naŋŋamba okutambuza obutambuza okutuusaawo emitwalo 2 naŋŋamba kale kuba olere twali tulinawo akakadde kamu emitwalo 2 mama nagamba tusiko tukozesa ezo oyo omukyala tumukwate sente zakajja ezisisoma tasooka tugenda netulipootinga mulipootinga omusango era munange bafande awo ku CPS tosobola kubasituliranga oli bwotyo era oba olina okukwatako mu nsawo naye tukwata mu nsawo etufunawo amaboda kuba omusajja atugamba tumusange ku Sheero netuvuga paka ku Sheero emotoka y'omusajja yali awo natuteeka mu motoka netugenda paka ewoyo omukyala ewaka omusajja twamusangawo Namasuba ku Sheero ya Toto kati bwe twatuuka ewaka teyaliiwo twasangawo omuwala awo oba yali mukozi tetwamanya netubuuza ku landiroodi awo nagamba n'oyo omukyala nze simumanyi nnyo naye yakajja mupangisa wange mupya yakajja yakamalawo emyezi ng'ena yakajja netubuulizaawo baneiba netusulasulawo ku nkesa efaananyi mbiina mu ssimu efaananyi bye ntandika obuuliriza nga bamumanyi omukyala oyo tumumanyi nejjo yabaddeko wano kati oba omukozi oyo oba yamukubira essimu simanyi
twagenda olaba nga ne tuvaayo ne tuyimirira eno ku kkubo nga tutandise obuwulirizaawo ku maduuka waliwo wakabaala gwe bagamba wasinga okunywera wasinga otutuula agamba omukazi tumumanyi twagenda olaba omukozi azze n'akwasa afande essimu waliwo akwagala mukyala yo yennyini n'ayogera naye awo naye ng'ayogera baafande ateeka mu lawudi n'agamba kakana nakagambye kati njagala akozesa akakadde kabadde agenda okumpa anyoonye tulawo bagenda kunkwata nga wagamba afande n'agamba kati kale wakuba nkyali wala ndi mu kuvuga naye nze kennyini nja kwereeta akakana akasiru nakagambye dda senga ekintu kye namugambye senga yakikoze ebyo nona tebyali baddewo naye omukazi nalina enamba yiwano ku WhatsApp nga postinga status ze nziraba waliwo omusajja baawe gwatera postinga ennyo era akola ku TV waliwo ku TV emu gyakolera mulaba nnyo bepostinga ng'omanya abaagalana ne mulaba ng'avaayo naye yavaayo eri mu kakubo ng'ajja omusajja ekitegeeza mu nnyumba omwo yalimu mu nnyumba yalimu najja naabu kati kasanamula neŋŋamba afande oyo omusajja mumanyi oyo omusajja mumanyi naye si kakasa engeri gya postinga omukazi kirabika oyo bbaawe ne bamubuuzaako awo omusajja nagamba mumanyi teyeegaana gamba simumanyi naye abadde atambuddemu ne mbadde mumwagazaaki nagamba ne mbadde mumwagazaaki omusajja ne munyonyola buli kimu omusajja nakinagamba oyo omukyala waliwo gye yagenzeeko naye ng'omusajja naye ayogera bitono bitono ne mugamba sebo nkumanyi oli TV presenter TV sijja gyogera oba njogere nengamba nkumanyi kyemanyi oyo omukyala omumanyi omukyala nagamba ye mumanyi naye taliiwo kale tubivaako kati ono omusajja eyatuleeta n'avuga emmotoka ye n'agiza eri ebbali nagamba nze oyo omukyala amanyi saagala ndabe amanyi saagala ndabe kati yagiza eri nze namulabanga ku masimu naye ffe tetwabifaako twalinga tusuula nkesi kubanga oyo eyatuleeta yatugamba omukyala waali engeri gyali sande omukyala waali oyo omusajja nazza eri emmotoka y'ebbali nagiza kati busukka kkubo n'agipaakinga eyo n'abeera omwo mu mmotoka kati nenkuba omukyala tetumusanzeemu kati nze ogwange ngumaze gwego nkulagiddewo gy'abeera kati ebisigadde biri mu ngalo zo ne tubeerawo kawa kabanga awo nga tubuuliriza ku bannakyalo tubabuuliriza omukyala nankubira essimu nangamba kati onfunye bangambye obadde onyoonya onfunye nangamba kati no leero kankulageko mutogenda kundaba abasirikale abo n'onaabawa sente zonna z'oyina n'obawa akawumbi tebagenda kunkwata nemugamba okikakasa nnyabo tujja kunyoonya tujja kulaba simu nengikwasa afande n'ayogera naye n'agamba nze afande n'agamba afande nze tonkooya n'abannyonnyodde dda ndi wala mujja nakunvugisa bubi ndi mu kuvuga oyo mwana namugambye nemugamba nenjogera mu background nemugamba nze risiiti nziina obujulizi bwonna munambuyina tubadde twogera ku WhatsApp bwino nambiyina eddoboozi lyo ndiyina ate nga nabwe sente tozeegaana n'agamba wa kati gwe endowooza gy'olina ekyali nkadde nnafu obwo n'agamba obwo busonga bwangu nnyo tujja buwoza nga wagamba tujja kubuwoza akaseera neera katuuka Monday saagenda nenzirayo ebusega ku kampani nensuula enkesi naye waliwo omusajja zino sente ezaasembayo
omusajja oyo kasana zibala ne mugamba mami zino sente ezisigaddeyo n'enzimukwasa omusajja yasooka ozikwata naye kenyini naddamu to n'azibala n'azikwasa oyo omukyala namusangayo ne mmubuuza naye osanga baali bategedde ekigenda mu maaso nga buli kimu bakimanyi baali bakimanyi naye omusajja teyampanye attention agamba nze ebintu byammwe sibimanyi naye omukyala ataliwo bagonyoonya gamba kale nenyimirako eno wabeeru wa geeto kubanga eyo kampuni mulimu abawala bangi ababeerayo oba kale oba esinga twala abawala simanyi naye baalimu basulayo kati ze nenindira wabweru waliwo abaana be nawaakaawo ne ku namba yange negamba kale oyo omukyala kale noba omulabye ng'ayingira nkubira essimu waliwo be nawawaakaawo enamba paka kati omukyala buli wakuba kunvuma nakwogera ku kya sente ze nagamba waki tewazisindika agambe niwe nagwabireeso tuuke kyogamba essaawa zino n'owomukubira manyi sometimes tetutakukkiriza naddala batulaba tetutakukkiriza nga tebewuliriddeeko olina enamba y'omukubira kakaawo tulabe kyanagamba ngiina sooka omukubireko wemukubira mugambe ki wemukubira omugambe nkoze nta kuba ndi sitaka n'ekyokulya sikirina saba nnyambe olabe kyanagamba Pulsaka abayita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Pulsaka and school music in Uganda okuyinga shinze emitwalo 10 abayize emitwalo 5 emmeeza miliyoni 2 ku Serena Hotel nga 11 June ono yessa Pulsaka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukankufu kakensa Professor the Legend Kawaji omusiime Pulsaka awerekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Rema Namakula Pastor Wilson Bugembe Helena Nanjego Stella Kayaga Flona Namukasa Bettina Flash Rap Rebecca Jingu Catherine Kusasira Nesamisa Samakula kale abayita mwenna mujja mbere ng'agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel Sapulsaka lwagiddwa Budo SS BBS Telefina Bukedde Olupapula Chabasa Fama Hardware World Clever's Origin Schools St. Mike and Thomas Junior School Nansana Chebando Lady Valeria Vocation and Business College DIT Sam's Wine Ofcom Training Center ettendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya twakirizibwa minisitule y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi ate nga tusomesa ab'okumakya ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 76637178 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 928 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye Liwafu Road wezikyukira. SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi bwe zityo sometimes abasinga obungi bafuna olemu kubira giteeka amabooti wanjiseba ogambye otya eyo mami gyendi oli otya munaye kati tukoze tutya kubanga ndi sitaaka n'ekyokulya ewaka ewange sikiina ensonga wangi kubanga ki ndi sitaaka n'ekyokulya ewaka sikiina ensonga zange zonna zonna ozimanyi nyabo kati tukoze tutya ku kyaki Muhamadi ku nsonga zange ku nsonga zo zitya ensonga zange eza pasipooti n'okuntwala ebweru okola nga mwana gwe actually tuliwe nakubira essimu nga nkugamba nti ogende ku interview mwangamba mulinza appointment lero wenjogedde nangamba tulindeko omwana asooka afune passport njogedde ne woofiisi bagenda tukyusiriza visa era ne musindikirayo ne ku ssente ze musindikidde nangamba kati sooka olindeko sente endala tumale okufuna passport then tulabe ekiddako ne mugamba kale mbale manyi oyogera nze nga taŋŋambye uyogera naye mukubira essimu ombuuze simuteereddeeyo ssente
Esente ezaki ezo sente z'omusindikidde? Simanyi munnaye buuza ye. Ate mbuuze ye nga sente naziwaggwe. Ezaki zowampa oyagala nnyo okuliyetinga buli kaseera luli eri wali ogenda ku internal affair noweekuliyetingisawo ebyobulabe ku Monday wali ogenda era n'okuliyetinga wuliriza sooka owulirize ogendayo paso tugifune mu nnaku 2 era wagaana ne muŋŋamba mulinza appointment labayo sooka owulirize ate era siri oyagala kuddamu kuliyetingawo era busiru obuyise busiru naye sooka owulirize oli mu kuŋŋamba mbugenda ku internal affairs okole interview mwagambye munavumya maama nkugambye buzibu sinnakuyitako busiru buli kaseera munteekamu ebigambo ne byemba soogedde mbu navuma maama wamwe binyambye ejjo weereza zimeseji nangano bagamba mbu wavuma maama waabwe tewamuvuma akole ki mwe mwagala omuntu akole ki saakuwa sente zange nakuwa zaaki sente zonna zobadde onsaba zaalinga zaaki Muhamadi ogenda okola interview ya passport oba togenda kola interview ya passport kati oyagala nkola interview naye kati ntuuke wondabaani ewa wogenda okutuuka olabaani wali okola interview ya passport walabaani kale kati oyagala ngende seeki linda nga 5 onkubira essimu ofune empapula juzi nagamba nemugamba yogera ne Muhamadi ajje mu tawuni afune zino empapula oligino kuba ze baagala atambula agenda yangamba ayogedde nammwe nampa n'ennamba ya maama okubanze nali sagisevinga bwe nayogera ne maama wo muganda wo yavuwa we nayogedde naawe muganda wo yavuwa era ngambye sooka obaleke basooka afune paasipooti tukole ABCD ne mugamba okay nanga omanyi tugenda kugula ne Arabia yeri chipu muko nti ye ne woofiisi eyagala $10 tukole kibakyuse visa ne mugamba kale kati kasooke nkusindikeyo ku zino sente nangamba kale nanga kati lindako asooka afune passport then tukole ki tusindike sente bwe nakugamba gendayo okole interview wagaana ne mugamba wuliriza nfunye omusajja passport nakulumu n'ogaana sooka mpulirizeemuko kasente mwaba kubeera nga mwogera nnyo sooka mpulirizeemuko luli ku Friday waŋŋamba ngende nkole interview wali ompadde ki wali ompaddeko document yonna yonna oba appointment date aba baŋŋamba bugambi tambula ogendeyo omukyalo ojja musangayo agenda ku interview nga alina appointment date kale kati mbadde manyi wali ku gate owayo appointment date ne bagikubako stamp awo omusajja akuyingize oli omusajja ffe tubawa omuntu amukubira bukuzi simu na musirikale yakwata ku mukono n'akuyingiza genze n'olaba ki ekyali hapeninzeewo ku ggwe naye ggwe wagaana juzi nakubira essimu nenkugamba gendayo without appointment owulira oyingire omusajja atuwe passport leero wookola enkyagituwa era n'ogana era osobola kuweza message aŋŋambye tesi soko kakkane basooke bafune passport kubanga apeereza message eno message eso nga wansaba akakadde n'ogamba mbu nkusindikira akakadde ekyo kintu kyakulema otegeera nakugamba ku Lwokutaano saakusaba yadde sente layira maama w'okufa oba ku Lwokutaano nakusaba ku sente nali kusindise ku internal affair layira maama w'okufa n'omwana w'okufa ne mukazi w'okufa wallahi mama wange okufa mukazi wange okufa nange okufa tewansaba akakadde ogeze ku internal affair tewansaba akakadde nkubuuziza Muhamadi lwe wagenda ku internal affair nga nkuwadde $200 ogende ku internal affair gwe n'ogoberera emmotoka nali nkusabyeko kakadde oba we twava ku poliisi n'ekyo kiganda kye kyebimwa bwe nkoze ntya kale labayo we twava ku poliisi waŋŋamba otya tewaŋŋamba mbu kati buli kimu okivuddeko takusindika ku internal affair njagala obeeremu amagezi bwe wagenda ku poliisi nga soose kusindika ku internal affair nakusaba ti ne maama wakuzaala yagamba omwana oyo abadde tatugambye nti omuwadde n'emitwalo 2 abadde tatugambye okikakasa labayo olweggulo we twavayo ku poliisi ngo kati yeeko essimu jamu mukubire nange naliwo olunaku lwe twava ku poliisi muddeeyo mmwe
Yogera nkuwulira. Bwe twavayo ku poliisi waŋŋamba bigambo ki mu mmotoka nga tujja nga tonaba kuntuusa wali ku sheeri. Mbadde njagala otandike kwogera bye twayogerera ku woofiisi paka we nakuweera emitwalo 2. Bye njagala ebigambo ebyo oyogere. Ku woofiisi saatuukawo ssaawa 5 n'oŋŋamba waliwo abasajja be tugenda okusisinkana abagenda okumbrifinga. Gwe kennyini n'oŋŋamba finally Muhamadi ogenda tambula. Tewannindiza paka awo ssaawa awo 6 kwe kuvaayo eri mu kasenge gye mwali mugenze okwogera n'oyo omusajja nomala n'oŋŋamba mu pasipooti yange mbu baagibba. Sigwe wabyogera? Yogera paka. N'oŋŋamba mbu olina omukyala mbu ku internal affairs agenda okunkolera passport eyo yennyini. Naye gwe olaba kisoboka? Yogera mpulira. Paka we nakuwa emitwalo 2 paka wakuwa. Sooka owulirize. Paka. Kale kanjogere. N'oŋŋamba mbu ngende ku internal affairs. By the way wambuuza ndagamu nti ogiinaawo. Teri kye waŋŋamba. Ne ku Lwokutaano ku makya wankubira essimu n'oŋŋamba nkusange. Kuddemu tonziza mabega ntandikirawo kunnaga muntu. Kale teyali nsasule. Labayo. Mpulira naye mwewe kyekimba mpulira wamu. Kale maama neyanzizza. N'oŋŋamba gwe kennyini n'oŋŋamba ngende ku internal affairs nenkwegayirira ne ku ssimu we nali njija. Wuliriza audio nziyina kiki? Kugamba ki? Omusirikale yakugamba naye gwe muvubuka gwe. Bano abantu babeera bagambye nti genda ku internal affairs. Waligenze ku internal affairs n'ofeiringa n'olyoka ojja wano naye mufulume mugende wabweru muteeseganye. Okiwulira? Akugamba sigenda kutwala abantu mu mmotoka kugwe kwennyini gwe tuula mu mmotoka tugende. Muganda wo n'asaba omutwalo. Bwe twagenda nga twambuka we tuki nga tuva ku kolansi nga twambuka nga tugenda ku kampuni wanneegala n'oŋŋamba ate nsaba kwogerako naawe nogamba nkubuulire nze ndeka kubanga essaawa eno gw'omanyi ki amanyi nasudde akatabo ko sikwagaliza kutambula n'oŋŋamba nkwegayiridde maama asonye n'ogamba kale singa wagenze ku internal affairs singa bino eno byonna tebiriiwo Muhamadi nekugamba olaba ne maama abadde takimanyi nti nonkuwadde emitwalo 2 okugenda waaligenza ati sinofeiringa n'okomawo n'omublaminga nti ye sisita wange yagenze ku poliisi nze mbadde sibiriimu nti ye nonga ate situkoze tutya nogamba ennamba y'omusajja yiino nga waali awo omusajja ng'ojula essimu eri mugundi ng'eri mu lawundi omusajja mugamba omwana nga yabuze nabwe omwana atujjana ku poliisi n'agamba omwana we waba agenze ku poliisi kati ampa akakadde muwe paasipooti ye ku Mande ssaawa 4 bwekityo siwe kyali Muhamadi kyokooza nti okulimbalimba n'ogattawo ebigambo n'okola otya labayo essaawa eno ojja kugattagatta ebigambo obinteekeko kale wuliriza olaga tomanyiiwo kale sooka owulirize osobola okubeera nga wakati akatabwa oti ne bakulijakitinga nodde e Uganda kale sooka owulirize bannange owaayiriza lwaki muba muwaayi mukyala nsaba kubuuzaako paasipooti y'akakembo Muhamadi yo eriridda wa oyogera nange muganda w'akakembo gwe totegeera njagala njogere ne kakembo oba ne maama w'akakembo kale maama tweyanzizza okuwubiza ono omwana wuliriza amuleka ku Friday n'agenda sooka owulirize okimanyi ne paasipooti gye wali ogamba omwana teyali nsaso it was unpaid ate nga twali tuteeseza ku express n'okola ordinary toyina yadde paasipooti mu bulamu gwoyina okikakasa ozaffe tetusobola kusoma ordinary wali osasudde emitwalo 25 yeyo express gye wali ogamba omwana ate nga yali unpaid kati oyagala ki maama maama njagala paasipooti ya mwana ngenda gijjawo without interview ki ng'ate ogira gundi ezitali nsasule gy'omugamba mbadde nsaba tusisinkane ku CPS gye tuba twogerera maama era wabula beerako saagala onziggyeko anti yatugamba mbu abasirikale baagibuza nabuuza paasipooti enkadde ya buleeti omukyala ogulaba talina mpisa avuma talina gw'atavuma
SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ensonga nga zino bino ebintu byapeninga mu baganda baffe naddala baagala okugenda ebweru. Bano abasajja oba abakyala batwala abaana ebweru bakigwako nti oli nayivu oba nti oli nayivu basobola okulya akasente konna nebijja biwa bino babitunda. Wano tukoowolera ebitongole ebikuuma ddembe ofiisi ezo zitusingako ensonga zino muzitunulemu andi musangule ku maziga. Labayo Mbadde njagala jangu WhatsApp nkusindikire zino message. Kasooke twogere. Mbadde nsaba kumanya passport y'akakembe nkadde yo yabula etya? Mbadde ye passport we mwajja temwabuuliriza. Tetwabuuliriza maama tusaba tubuulira yabula etya? Passport akasawo baakanona mu nyumba. Nga wangamba ku kampuni. Wano wetwali okikakasa twasooka kuŋŋamba ku kampuni. Wetwali ekyebano nga tuli ku polisi naye kennyini watugamba mbuno akasawo baakabbye ku kampuni. Nze sirimba, that is my word. Nze sirimba nnyabo ne bompanda ebigambo mu kamwa. Nze sirimba. Kale labayo tewaŋŋamba okikakasa tewaŋŋamba mbu nze kennyini nesitule ngende ku internal affairs. Kati eri passport weba yabula ono yalina okukolerera eno yalina ogisasula okugikolera okuddamu ofuna passport. Ate akakadde ke wali otusaba ku Lwokutaano kolo lwennyini lwe yatugamba mbu ziri bazibbi. Maama twali ffenna nze nali ne Muhamadi kubanga yali disturbed mentally. Nali ntambula naye nga simuganya kutambula yekka. Agenda gijja wanga na ordinary. Nga wasasula emitwalo 25 tubirina waneno ku ssimu nnyabo. Twagala express oba twagala ordinary. Kyali kitya. Tubatugamba mbuno mwana atusiza okutambula afune ya express ey'ennaku 3 ennya. Tusobola okukola extension ya visa omwana atambule. Ogenda okola extension ya visa oba kata bimukwatirako. Ate nga watusindika wa nga luku atusindikawo gwosooka otukoleko ku kya passport express. Ebigambo bye mugamba siye muŋŋamba. Mpereza message ku mata n'aŋŋamba I had Bikalibye made another passport already. Nanga mpa $10 tukyuse visa. Nenkwata ssente nenzimusindikira kiki kyemwagala. Nkumbi mubuuze. Kaatobi mubuuza kankuwe message. Nedda katwogere kugwe lwaki otulemesa. Ye katugenda kuvaako nnyabo. Kale labayo ogenda sasulira. Bannange kambabuulire. Bannange tusaba buyambi. Buli omu gwe kikwatako. Omukyalo ono si mwangu, omukyalo ono muzibu, omukyalo ono avuma, omukyalo ono yavuma maama wange. Nsaba abawuliriza bonna buli omu gwe kikwatako bannabyabufuzi nga Sawudani obaani tusaba buyambi mutuyambe. Maama yeewola ssente esawa zino no maama taliwo yandibadde abeerawo. Maama yafuna akazoole ku bwongo. Maama takyategeera. Maama bamubanja. Maama abeerawo olumu n'ayogera akaaba. Maama kati takyalya emmere akaaba. Taliwo. Okitegeera omukyalo n'avuma abalota biro byonna bannange temukkiriza. Bodi ono nambulina mu ssimu. Mbulina bonna. Mulaba sikyalina mirembe. Nange kennyini neewolanga ssente ng'omukyalo n'atusaba ssente. Manerende ebweru atuli bubi ayagala ssente. Ebibiina maama byejja mu ssente bonna bamubanja ssente. Bannange enfukano tusaba buyambi. Bali mwezo maama fiina na buli omu. Bannange mujje. Abantu bano bandi tugambye amazima. Yabadde akuba. Yabadde akwera ku WhatsApp. So okwata WhatsApp. Nkubira ku WhatsApp ojje message ozirabe eziri ku WhatsApp. Anti zinnyonnyole wano engeri gye mwayogeddemu ne poliisi manya zirageyo ku poliisi message ate message bazifekinga. Nema
engeri gye twalopa omusango guno ku CPS mbadde nsaba oyimuka engeri gy'olina obujulizi ojje gwa kennyini mujje ku CPS twogerere ku CPS lwaki mwogerera ku simu y'omwana bino ebintu kati twayingira mu mateeka mbadde nsaba ojje ku CPS twayingira mu mateeka akyagalagira okukola express gavumenti era ekola 25 kale jangu mbadde nsaba ojje ku CPS tubimalire eyo we muli nakati ye nnyabo weetuli kale kati enkya mujje essaawa 3 nja okujja kuba nabagala nagenda Sembabwe naye nga mwoli muno mu Kampala ebuzibu bwokati bwe buzibu osinga gwe muwala gw'omwana oyo wamuleka n'agenda ku Friday oyongere omufene miliyoni y'endala gye wali omusaba tewadi yali agimusaba njagala obeeremu amagezi mubuuze nkubireka nawe no muteeke nga wali omusaba miliyoni kukennyini n'atubusa n'agamba ng'omuwa yaki tozimuwa nga twogera ne agamba abasaba yaki mumubanja ki passport yabulira mikono gye omukyalo yakukotogedde bukotogezi yennyini n'atugamba mbu ezo zembeera zonnyabo abaana ogenda bakola ebintu ng'ebyo ate essaawa zino weegana message tuzirina muno mukazi gwe ng'olaba ng'oli mukazi yatugamba tetukuwa yadde akakadde wali otusaba akakadde you're recorded zonna voice notes tuzirina muno mukazi gwe lwaki olimba tuzirina muno n'atugamba mbuno tetukuwa yadde 10 kwe kugenda ku poliisi nze yakwata kakembe ne mutwala ku CPS ogenda oferafera abaana b'abakazi ogenda oferafera abaana b'abantu oli wabata omukolere mugambe sijja kukolera wandikomye ku miliyoni 2 ezasooka naye ne 5 n'ozikwata mukazi gwe oli mubi nnyo nze kenyini nakwata ne sente nenzisasula ng'oganyo ziwaayo nenkwata sente zonna saakunenya saakuvuma nenkwata sente zonna nenziwaayo kolere ku bintu byange buto neja tineka passport nekakolemu okumpa kona ko lusembayo passport kati lwaki wali otusaba akakadde nkozi ali passport bagibba batya nnyabo kale bannange gwe obubizi oyo omwana singa bamuleka n'atambula n'agenda kuyita era kufeddeko wamugyayo ku poliisi labayo sooka owulirize gwe kennyini kati ogambye mu passport babibbira waka n'akasawo nabuuza landiroodi wo naŋŋamba mbu ebyo wabyogerakawo ng'obuliriza abantu wiiki emu emabega nga ne bino nna tebinnatuukawo kulwaki dativeredde tewagendayo n'olipootinga lwakutaano ku makya mbu lwe bali babbye akasawo neera nonsindikira bugundi bo ng'ogamba ngenze n'endipootinga ate ku Friday eno yennyini ku makya mbu wagenda n'olipootinga ate gw'ogamba abantu nti no ebyali byabula dda wiiki nnamba emabega lwaki ogenda opalapalanye ogenda kumpa sente zange ne passport yange oba nedda mpulira bye mwogera tumaze okwogera nnyabo tukubuuza tusaba otuddemu ogenda kumpa sente zange oba nedda naye njagala mubeeremu oba kati nkayite kabuntu nsobola okuwa visa ennamu ne bakuwa ne tiketi ennamu nenkweka passport visa ki gye wampa mbadde manya ebyo ebintu sente zonna naziteekamu buto amweraga egwe wamutulaga olw'ensonga era twali tuteekamu ssente nendiringa tiketi namba ne mubeeremu abantu twamuwa ssente buto sizezo miliyoni 5 ng'ezo miliyoni 5 zimaze okufa twaddamu ne tu miliyoni 2 namba nnyabo naffe tumanyi okwogera sooka osirike nnyabo singa omwana wamuleka ku Friday n'agenda kuyita n'afeya omwana yatugamba mu mmotoka n'agamba oyo sisita wange bannange nze simanyi yaŋŋambye enveeyo nzigye ku poliisi ku internal affairs akoleyo kinga ne passport wali togisasudde it was unpaid wali omusindika akoleyo ki wazeemu n'omuweereza wanene ekipapula kya appointment nga kya mwezi ogujja nga 5 wali otegeeza kyolooza ffe tuli baweewe tolina kyomanyi omwana muleke tukole kye tuyina okukola nali nkusika bongo ndaba oba otegeera naye kyeka mukazi gwe totegeera kale sitegeera mune singa era sitegeera zaali kuteeka sente kusasulira oyo mwana ate zaali zizo zosimbirako amannyo omwana ono yakwata miliyoni 5 ng'ebbiri ezisooka tetuzibala zaafa netonga yali miliyoni endala 2 zaali zizo ate mwamba mwazi osimba amannyo si gwe yatulaga n'oganira sente z'omwana lwaki si gwe kennyini yasasula n'ogana okuwa sente ffe ne tukwata sente ne tuwa
noganira passport yange. That is my last word. This is my last word. Kakembo ku Friday nakuyita mbadde nsaba musirike nakuyita ogene wintana afe yange omwami muli atogeraganya naye agenda kukolako n'ogaana ku Monday nenkwegayirira agenda era n'ogaana nemugubira nangamba let me talk with them nangamba mbuba mwamugambye gwe nnyabo gwayogera ennyo mbu navumye maama wammwe nemugamba omukyalo oyo sinamuvuma ate sinagamba omwana naye oba bino bisiraani byawa nanga nati kati bo bakitute nti obavumye nti ye olwaleero nkedde yesterday actually nkedde nayogedde nangamba olaba tesi kandabe kiki bagenda okuŋŋamba ku ofiisi nti ye waze ampereze ezo message zenkuteereddeyo ku WhatsApp zisome zigamba zitya tusaba ozitusomere ffe tuli basiru tetwasoma kuliko data mukwano kuliko data aŋŋambye kyembadde kyendabawo ekyangu tubukinga etiketi eri cheapest eya Air Arabia obudde nga bukyali tujja kubanga si ya bbeeyi nnyo compare ku others nangamba I had mbuka kembo I made another passport already but that ticket the passport will send to the Qatar office but you say visa ey'omwana atambule nanganterayo $10 nangamba tekikole nemugamba kijja kukola nemubuza zino zibeera sente meka dola za meka nangamba 27 kwa 20 wa 37 kwa 35 nemugamba okay kasoke kusindikireko zino nemuterako emitwalo 2 nangamba lindako tiketi ogenda kukola ddi but wait passport yaabwe efulume kati mmwe mwagala ki kiki mwagala nzikutaddeyo ku WhatsApp obuzibu buli mu kugenda bweru so programu eno tusaba abavunanyizibwa ku nsonga zino muyambe ku kakembo oyinza okuba nga ensonga zino zitusingamu muyambe ku kakembo either okumuwa ku magezi ng'egyalina okukikolamu oba n'okukwatagana n'omukyalo oyo okumaliriza ebintu bino challenges nnyingi nnyo eziri mu nsonga z'okutwala abaana ebweru wale tumanyi nti oba gavumenti erina enteekateeka yonna yonna gy'ateekawo okuyamba abaana bano ababeera babonaabona ababeera babulibwako ssente zaabwe nga teziriko mayitire okubeera nga babasangula amaziga so gona wenna ayina ku magezi gonna gonna gosobola okutuwa tusaba esimu eziri ku screen okwo tuzikozesa esimu eziri ku screen okwo tubeere nga kakembo tumuwa ku magezi tugenda kuba enamba yo tugenda gibawo enamba ya kakembo eri ku screen okwo tumuwe ku magezi ayina kikola atya kyemanyi emboozi no bwogiwulidde bingi byoyizeemu ku internal affair yaabwe waliwo nawo omuzannyo tetumanyi oba omukyalo oyo bya bulimbo oba bituufu ne ku internal affairs awo waliwo obuzanyibwawo tetumanyi oba gavumenti ekimanyi oba abakulu abakulira internal affairs ensonga zino bazimanyiiko n'obuzannyo babumanyiiko tukubira omulanga ebibiina byonna byonna oba ebitongole bikuumaddembe muli poliisi n'ebitongole ebirala ensonga nga zino weziba zize engeri gye zizandolingamu si ya bwenkanya yadde n'akamu simanyi lwakuba nti oba ono omwana abeera agoba ku byokugenda ebweru aba talina kasente kakubaliisa oba aba tatuukiridde kuteeseganya nammwe kuba tufunye cases nnyingi ng'omwana agenda mu nsonga ezo nagenda ku poliisi okufuna obubuddamu oba okudduukirirwa naye ate ebivaayo tebibeera byangu so tusaba abakulu bekikwatako naddala Uganda Police ensonga eno nayo gitereezeemukko tetugikomezza wano tugenda kukola okunoonyereza okusingako awo ekinaba kyetagisa kugenda ku kampani gye yasookera ddala mu lugendo lwe tugenda kufunayo obudde tukifolowingeko paka gwalabye akatambi kano ng'ensonga zino badde ozimanyiiko tusaba okuvaayo mu kiriyali ng'erinnya lyammwe mukyalo gwe mbadde mwogerako ne luuku muwuliddemu kampuni tusoboke tugireke bano abantu ababiri muveeyo mu kiriyali ng'erinnya lyammwe platform weeri
tusobola okubakyazaako nga ne Kakembo waali tulabe ani musobya oba mututegedde bulungi tulaba ani musobya wabanga Kakembo ye musobya amanye wayi we yasobya ku ssente zazzenga abawa wagye zaabulira passport ebuleeta tuba tumanyi nti kampuni eba ne kampuni nti oba dduuka ba woofiisi nti passport we zijja ez'abaana bagenda ebweru ziba ne drowa oba safe mwe zibeera naye bwebanga passport ya Kakembo yabulira ate waka kwegamba awo waliwo aduka question mark ye webanga nga yabula ono yalina okuswera passport ye yabulira mu mikono gya kampuni okubeera nga ate muddizibwa oba kampuni erina okukola ekisoboka okulaba nga ate emuddiza passport ye. Mama we condition gyalimu mugiwulidde manerenda babanja obulamu bwo bukalubye mukyala yona yona gwe gy'oli obanga gy'oli nga katambi kano okalabye beera mukono oba mama bulungi oba oli awo omukolereko ku by'okugenda kuba omuntu watuukira okugamba nti kaŋŋende nkolerere famire yange n'abaana bange wala y'embeera eba esusse oteeberezaamu ssente z'ataddemu gwe singa abadde mwanawo nga yataddemu nga gwe otaddemu ssente ezo oba nga yataddemu ssente ezo wali badde owulira otya bituwulidde ebyogerwa tusabe wekube mu mutima kubanga naawe oli mukyala muzadde oyinza obutawulira akatambi kano naye bbaawo n'akawulira so mwami w'omukyala oyo olaba akatambi kano tusaba mutufune bulungi ensonga zino nga tunaba kuzongerayo tusaba muteeseganye omukolere kyayagala kubanga akasente ko yakakuwa watuukidde okujja waffe okutukubira omulanga nga biganye mu mirembe biganye mu mateeka nga alina kubiteeka mu mawulire ffe platform weeri kusobola okujja naawe n'otubuulira ku sayidi yo ffe tetugoba muntu naye kiba nga kituufu bye tuwulidde wano oba byayogera bituufu tusaba obeeremu n'omutima omuzadde so alabye akatambi kano konna ngwena ku magezi g'okutuwa tusaba essimu zaffe ziri ku screen okwo tujja kudda mu kitundu kyaffe ekyokubiri tuzigubeko ensonga zino. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Wanji? Muhamadi, kwate kubo ogende ku internafe. Bw'oba oli mu tawuni ngwe namba y'omusajja agwa ebipapula ebiri original ogende okulaba. Onaddamu ebyo ebintu togenda ttambula. Mbadde nkusaba jangu WhatsApp kati yaga ngende ku internal affairs nkole interview ate nga genze nenkola interview simanyi oba wagikoze jangu kuzisomeze naziwandiise kale kati gwe yagambye eki jangu ku WhatsApp osome message olwedde kwoli ku message kuwali ku WhatsApp jangu osome message kale kati ntambuze ekyo okutuuka yeeyo gyoyagala ngende agala ntambuze eki nga bukimu ekyange okimanyi ntambuze eki ntuukaawo yogamba zotambuze okuteeka mu basirikale nze nzikuweera neddanze abadde azimuwa nnyabo kati lwaki tozimuwa n'agenda oba oyagaliza muganda wo kale muwala gwe gwe atayagaliza muganda wo bayirawo oyinza n'okuba gwe atayagaliza muganda wo ttambula baleko sebo munange yali wano mukubiddeko ku ssimu naŋŋamba mbu yakuwadde ssente ez'ensonga zange mbu wamugambye mbu oba dola mbu oba 2 oba 3 naye mbu n'akusindikirako ko deposit
obuye sente zampadde akubuli ezaaki mbuza kubuukinga tiketi tiketi ya mitwalo 2 ng'osinziira ku kyolina pasipoti anti nange mugambye kati agenda buukinga ki nga talina pasipoti mbu n'omugamba mbu already nagenze dda ku internal affairs nenkola interview okugendako nagenze naye ate sente nataddemu zange otaddemu zizo kugenda nakubuza ekibuzo lwaki kyewaŋŋamba nga tonakola bintu byo naye njagala nenkwata gye mukwatamu akola ebintu ebyo byonna wadda mukunnimba oyita eno oyita eri ng'okola bintu era nakubuuliza obadde okulaniza ebitambuzo kyo obagakola bibyo kulowooza bw'olowooza nga bw'olowooza kino ekiyamba fayi kino ekiyamba kya pasipoti wagikoze naye bwagamba nti abadde agikoze nga kitasute waguzeddwa waliwo sente zimwatte mwe mwennyini mwetise sente zammwe nagezaako basevinga mulekuteekamu kiteeka naye omuntu bakikisimanyi nabayo sente interview gye yasooka okuŋŋamba okugendayo teyasasula esebo ngamaze okwogera newo ogera nabagambe passport wagikite tewatakutte muli olede kyali namba yeto giina yogera naye ogiina baginsindikidde yogera naye kyokiba naye oli nenjogera newo nenjigamba wasudde passport yo ng'ogenda ku airport era ba officials ne bakugamba okola emergency awo ne bakola ebaluwa ya poliisi mukimalirawo n'okola express tewaŋŋambe mu noogera gijjayo ku lwokutaano esebo era ne mbagambe ne 5 days egenda kuba out oli naye mbasaba baleke kutazaamu nzirayo ne bagamba nti sooka okole tiketi ne passport oba okukola nsite endala balina kibanga bowapulayinga kugenda oba kibakukola basasibwa $1 oli nebigamba kaimugamba enkola gyendi mukola katembo yakoze pasipoti naye ekya visa ne tiketi bwogenda okukola ki bwogenda okukikola era nemugambe nalwaliro okumaca nemubuuza ekyo tekikuyambevo oyikale nambuuza sente nemugamba dola $10 naye kwe tiketi genda okyegulire gyonagigula okuyambako okukola tiketi eri kiipa ojja gula ya ARF tekukikulingamu kyali yambako obwenso eba yabbe nnyo ngaate agiguze mu byagalankeera waabo okutambulirawo tegeera sindika emitwalo 2 dola 10 nasindikako emitwalo 2 ezo zakubidde nga gamba mbuto ampeereza sente era kubuze zaaki era zaŋŋambye ezo mbu zakuweereza okuzanyirako kuba alina kawulio kampeereza nga muliko okuyomba obadde oba muyomberako simu nga bw'abalikooti buuza nange neebuuza mutwe gwake mumuyombagana mwena kitoozinga ki munange oyo omukazi talina njogera mirundi mingi ze nkugambye oyo omukazi talina njogera omwana tusobola kwogera naye mumuguleko yakunganyisira nakulipalensiina emugaye bwe kinamulema ngomba gyemuja balagaali wano nawali baokumukise babeera nga bwe nabalagirire esebo yesebo naye okugamba okutawaayo kati nakakusabye nti kampenze nkali oba nali katasaezo wangi kakyererayo mubimugambe emirimu gya mugikola kitya mugikola kitya manyaga pasipoti ebikola afulumya pasipoti anyamala ayigomanyageza muneziteozezo anti owulira nekyusa nekikyusawo anti nange ekyo kyemunnyonnyodde naye nga omukazi tawuliriza yateeka okuba ebisigala byokanga kwegiri ne pasipoti namba ekyuka kakati ng'otambulira ku pasipoti ng'esoma amannya malala ate ne pasipoti namba endala esoma amannya malala gwalitwala nga bakuzanyira ku mutwe anti nange ndabira ddala nekugamba bakusaba akakadde nga ga musajja agenda kukola pasipoti tenyulira kwekankweke yakiina oba tekiriyo nti bakola pasipoti nga yabuze ate nga emanya ge gamugesoma nga ate bakoze esahawo
ne passport ezibaddewo ezabbulu bazzemu ne bazikyusa era ojja kutumenya gy'onaafunayo bwefaanana nga we oli nange nkimanyi oyo omukazi ansiriwaza busiriwaza kutambula ekitegete nesebo ngezaako bata nimumwongera kulisiriwaza ate bwesiriwaza mwabaaki omuntu abataasa ekintu nemwekeza nemukola kirala yaffe Tuggussa Enssonga